Gavumenti erabudde abalemesa enkulaakulana mu bitundu eby'Enzigotta nga kino kubeerako togera abo abawangaalirayo. Byogeddwa Minisita ow'ettaka amayumba n'enkulaakulana ey'ebibuga Judith Nalule n'abakooba bw'abadde atongoza enteekateeka eya Home Equals Campaign. Minisita w'ebyettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga Judith Nalule n'abakooba enteekateeka ya Equal Homes Campaign agitongoleza ku Golden Tulip mu Kampala ng'eno egendereddwamu okulaba ng'abantu abawangalira mu bifo eby'Enzigotta mu myaka ebiri okuva kati babeera n'amazzi amayonjo, kabuyonjo n'okutebenkera mu nsonga z'ebyettaka. Kubanga ekifo bwe kiba eky'Enzigotta kitegeeza nti obuyonjo kiba kikulu nnyo abantu okutafuna ndwadde n'okulaba nti abantu basobola okufuna amazzi amayonjo nga bakola ebintu eby'enjawulo. Minisita Nabakooba yennyamidde olw'engeri abantu b'e Kasokoso Kireka bwe baalemesaamu enteekateeka eno eyalina okutandikira mu kitundu kyabwe nga balowooza baali bagenda kugobwa ku ttaka lyabwe. Asabye ababeera mu bifo eby'Enzigotta okukolaganira wamu ne gavumenti okulaba nga baginnyikiza. Ne bwe kuba kuzimba nti gavumenti era kuzimba kalina ng'okumwe bwe yayogedde tujja kuba tutambula nammwe. Naye kye tubasaba puroguramu ngezze obanga tutuuse okubeera nti tuzisa mu nkola okwewabya okutambula naffe. Asiimye aba Habitant for Humanity Uganda olw'okuba abasaale mu kukwasizaako gavumenti okulaakulanya ebitundu bino. Nga gavumenti tutunuulira slums zonna. Habitat for Humanity mu kampeyini yaayo ndowooza ya sampolinze akuutidde abantu abawangalira mu bifo eby'Enzigotta okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okubakulaakulanya. Nga tutunuulira informal settlements ne slums, economic well-being nayo nkulunya ate nga gavumenti ya President Museveni etaddeko nnyo essira slums bwe baba nga beekozeemu omulimu ebifo byaffe eby'Enzigotta eri bamufuna mpola abasinga obungi emyoga giba gituukira ddala ku muntu ali mu bifo ebyo. Ye Paul Mayenda akulira ebyempuliziganya mu kitongole kya Habitat for Humanity alambisa ebitundu enteekateeka eno gy'egenda okutandikira. Tuli kutunuulira ku Kamwokya, tuli kutunuulira ku Biina, tuli kutunuulira ku part of Kisenyi ne Kuumi. Ayogedde engeri ababeera mu Nzigotta gye bagenda okugiganyulwamu nga bakola n'ebitongole eby'enjawulo. Services nga amazzi, services nga kabuyonjo. Ekyokusatu waliwo mu section endala gye tugenda okuyambako abantu okubasomesa n'okufuna obwananyini ku ttaka. Ate ab'ekibiina ekigatta bakitunzi mu Africa ki Uganda Marketers Society batongoza enteekateeka ezinaagobererwa okuteekateeka tabamiruka ow'omulundi ogwokubiri nga bayita mu mukago gwabwe ogwa African Marketing Confederation. Babadde ku motive ebugoloobi era nga bakitunzi okuva mu makampuni ag'enjawulo okuli n'aba Vision Group babaddeyo. Omukolo guno gwakubeerawo nga mukago omwezi ogw'omwenda ku Imperial Botanical Beach Hotel Entebbe. David Balikudembe President w'abakitunzi mu ggwanga ayogedde ku bigendererwa ebyokutegeka tabamiruka ono. Gugenda kukungaanya bakitunzi bonna all marketers ku lukalu lwa Africa lwonna bonna bagenda kukungaanira wano okumala ennaku 3 nga okwetaba mu tabamiruka ono okwogera ku emitwe egitali gimu na gimu. Kenneth Odeko wa New Vision nga be bamu ku batadde ensimbi mu tabamiruka ono asabye bakitunzi abagala okwetaba mu nteekateeka okweyunira emikutu gya New Vision. New Vision, we pledge to support marketing in this country. So I urge you guys to buy a copy of New Vision. It's only 2,000 shillings or visit e-paper. Abasobola okuteekako ebintu byammwe ne babayamba nga bwe munaafunamu essente zammwe. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino.